Ennyumba eno yaffe newe nkunyumiriza olugendo na biki bye tuyiseemu okulaba nti tuzimba ennyumba eno okutuuka wano weeri kigenda kukwewuunyisa. Nze muli nina okukkiriza nti buli muntu yenna kuno ku nsi ekirooto kye kuzimba. Oba ozimba ennyumba efaanana etya, oba ya kisenge kimu, oba ebisenge bibiri, oba bisatu, oba ozimbye kalina, oba ozimbye ennyumba z'abapangisa, oba ozimbye yiyo, oba y'abazadde bo, naye nga buli omu ekirooto kye kyakuzimba. Buli omu mu nsi muneeno ayina engeri gy'alowoozaamu ku nsonga z'okuzimba, naddala eri bankuba kyeyo. Njogera nnyo ku nsonga za bankuba kyeyo lwa nsonga nze omu ku bo. Yenze Shira Adita tuula katambi kaneeno nkulambuze ennyumba yaffe. Nkulambuze ennyumba yaffe, ezimu ku nnyumba zaffe, nkulambuze engeri gye tuvudde nayo nawa we tutuuse. Kati nawe w'oba oli eyo nga abantu bali eyo bakumalamu amaanyi, tosobola beera ku kyeyo n'ozimba nnyumba, tosobola kukola booti, ennyumba tojja kugisobola, biki, muganda wange buli kimu kisoboka. It's a matter of time, naye nga buli kimu kisoboka. Subscribinga, kwata ku notification bell, nga buli video yonna gye nteekayo waneeno ku channel yaffe ekutuukako, nga gwe omu kuba komiti abatuula kakiiko ka channel yaffe eno, kikakatako okulikinga video era kikakatako okukomentinga, kikakatako okusharinga, ate teekako n'okuwa endowooza yo gwe ng'omuntu. Katusooke tugendeko mu bifaananyi by'ennyumba eno n'akatambi, ate era tukomewo n'endowooza z'abantu. Kiki olina okukola ng'oli ku kyeyo? Sente ze ez'ekyeyo olina zikolamu ki? Zizimbamu, ziteeka mu banka n'ozitereka, oba zitandikamu bizinensi? Nze naawe katusooke tugendeko mu butambi buneeno, ate era tukomewo nga naawe w'otuwa endowooza yo. Ennyumba bwetyo bwefaanana. Wandigirabirawo n'ogamba si kyamaanyi era si yeesinga na biki ebirala. My dear, for a girl okuzimba ennyumba efaanana bwetyo, munange, it's a very, very big achievement. Ennyumba ennene gaggadde nga yenkenaawo, ennyumba eyo enzibu yakuzimba, ate era nga mulimu abatuuse mu myaka gyange n'abansinga nga tebasobola yadde okuzimba katooyi.
kati nga tonaba kuteekawo comment eri negative kugamba ennyumba si y'amaanyi nga w'ogiwaana era bino era biri, njagala okubuuza igwe ozimbyewa, wagulawa, omanyi omuwendo gwa bulooka, omanyi bulooka bazigula sente mmeka, amabaati bagagula sente mmeka, omusenyu bagugula sente mmeka oba seminti, nga tonnaba kuteekawo comment emala mu maanyi. Njagala oyigire mu katambi kange ako ogambe nti munnange nange nsobola, nange ekyo nsobola okukikola. Wabula ng'ate wano wengenda obbaleetera ku ndowooza z'abantu abalala bo engeri gye balowoozaamu. Sente adita wandi zikozeemu ki, n'otazoonoona kola ebyo, n'otazoonoona kola biri. Ngenda bbaleetera obutambi era nga we waavuddeyo omuntu ajja agamba ati bankuba kyeyo temuyinanga kuzimba mayumba. Olw'ensonga ojja zimba ennyumba ereme kuggwa n'ebintu ng'ebirala nga bwe bagenda okubyogera. Akatambi kaneeno gwe nga nkuba kyeyo gw'ogenda okewulirirako, naye ate nga tonnaba kwogera bingi osookere kali kensoose okukola ki, okukulaga. Awo nno ojje osalewo ng'omuntu social media yeeyina okusalirawo ku ngeri gy'ogenda okozesaamu sente zo, oba gwe ng'omuntu oyina ebigendererwa byo by'olina okusookerako. Katugendeko mu katambi tukawulirize ate era tukomewo tukaweeko endowooza yaffe. Gwe atanatandika kuzimba kyeyo nga ne toyagala kuva ku kyeyo, totandikira ddala kuzimba, lekedde Uganda kola bizinesi okuva mu bizinesi. Ennyumba esiba ku kyeyo, ennyumba esiba ku kyeyo, era bw'oba tutandikanga birekere ddala mukwano. Nze kwena ensonga eyo nno y'omu ku ntegeera y'abamu bannaffe be tukola nabo emirimu gino, era nga ye yavuddeyo n'abasindikira obubaka bwe buto. Kuno kwe kugenda okubeera okusaba kwange eri mu mwena bankuba kyeyo. Nsaba muwulirize bulungi. Bakwano baddiya, eyo gye muli si wammwe, era nga nsuubira mwagenda okuvako n'eno nga muyina ensonga ezibatutte enkulu. Abamu ku mmwe nga kwe kutereeza obulamu bwammwe. Bw'oba ofunye omukisa guno eno ng'osobola okukola kasente n'okatereka ng'ate okalaba kawerako, tandika n'ebyo ebyakusikiriza okugenda. Otunule mu mbeera gye walimu nga tonnaba kugenda n'embeera gy'olimu right now. Agamayumba g'abakama bamwe ge mukolera mugalabika bulungi, nkimanyi buli aveeyo obwongo bwe buba bumugamba nange njagala mbeereko bwe nti. Era ng'abamu ku mmwe tubalaba oluba okukomawo temwagala kusula mu nnyumba za mitwalo 10, mwagala kutandikira mu nnyumba za mitwalo 3, 4, 5. Lwaki? Zirabika n'eri gy'obadde. Abamu ku mmwe muba temwagala nakozesa ngalo olw'okuba gy'obadde obadde oyozesa mashini, mwagala muzigule mwetuuseeko ebintu ebirungi. Kati woba osobola okufuna ssente nga zikumala mu myaka 2 n'ogamba emyaka gino 2 ngenda kugulayo poloti, ensagala zeeko nezikuba bulooka mu poloti eyo, n'oyongezamu oba kontrakiti yo myaka emirala 2 ku 3, n'ogamba sente zino zenkola at least mu poloti yange eno obutansala kanteekewoko emizigo egyabapangisa oba kaneezimbireyo bulumu 2. Munnange eyo eba achievement y'amaanyi. Tokkiriza muntu yenna kuvaayo okugamba nti omwana omuwala toyina kuzimba. Why not? Kyawandiikibwa nti omwana omuwala talina kuzimba. A lot of women bakikubya, a lot of women bayina ebyobugagga, bayina amayumba, bayina ebizimbe, bayina ze businesses ez'amaanyi, bavuga amamotoka agabbeeyi, bazimbye amasomero, bazimbye amakanisa, emizikiti. Olowooza lwaki? Have a clear mind. Wekulaakulanye, teri muntu yenna agenda kukulaakulanya. And people have this mentality naddala Abafirika nti omwana omuwala ne bw'onoozimba tojja kufumbirwa olw'ensonga ABCD. My dear, women have things. Abaana ab'obuwala bakola, abaana ab'obuwala ba prosperinga, abaana ab'obuwala bakikuba. You can be one of them n'okikuba. Tokkiriza muntu yenna kusalirawo ku sente zo nti sente zitereke ojja kola business. Munnange mu Uganda gye tubeeramu olunaku olwaleero, starting up a business kintu kyangu nnyo, ne business ogiyimirizaawo kintu kizibu nnyo. Osobola okukola emyaka n'emyaka nga mu business eyo gy'otandise tosobola kujjamu yadde omutwalo okukugulira lanchi. So nze I prefer nga tonnaba kutandika business. Set up something for yourself.
weeteerewo akayumba omanyi nti ntaddewo akayumba ngenda kwebakira bwerere sente nsigadde endala ze ngenda okukola you be hustling okweriisa n'okweyambazaako oba mukitegeera baddiya naye nga mwena abalabye vidiyo eno imbeebaza nnyo temwerabira subscribinga kansubire nti vidiyo yange olunaku olwaleero sikoze vidiyo eno kweraga nti banange kiri ayina kino ayina kiri ayina kino no actually siina kyenina according ku baana abawala bye baba nabyo era sijikoze kweraga wabula njikoze kujjukiza nakugirayo eri picture nti abantu abagala okusalirawo ku kiki olina okukozesa ssente zo tebamanyi bulamu bwo engeri gy'obutambuzaamu tebamanyi wa gy'ovudde na bulamu bwo tebamanyi bikola ki bikunyigiriza mu bulamu so gwe focusinga continue working save invest jjukira ssente ezizimba ennyumba tezizza magoba toziteeka wantu nti zigenda kudda tezizza magoba that's why we prefer era tuwe encouraging if you have money ng'okyazikola olina chance oli ku kyeyo ng'oyagala kuzimba nga kyekyali ekirooto kyo zimba kubanga ezo zozimbisa zijja kuba zikomawo why you're still at work ate you're paid yenze Shila Adeta imbagala nnyo let's meet up in another video.